tugenzeko mu Endobeso katulabe munnaffe ono yagamba atya. Hello, nze bampita mukunja wa Beat Farmer mu Endobeso ku kitabuli ky'omuziki ekisinga. Yes, ebo. Munange muku. Tokubanga nkuuliza mukwano. Kakati mbadde nsaba kugamba kubaako mukwano gwange gondobesezza. Yennyabo. Muku. Ne mukwano gwange bamuyita Winnie. Aina mwanyina bamuyita Sebowa. Naye muku mwana gwe nkubuulire. Oli omuwala. Buli boyfriend gwafuna mwanyina mumulemesa. Buli boyfriend gwafuna mwanyina mumulemesa. Sikulimba simanyi oba kiki. Okimanyi tufe twakamufuna aba boyfriend nga bana. Naye mwanyina olukimanya agende nakola olutalo nakumekeza nga amulemesezza. Kati sibitegeero oba kiki ekiri awo. Anti mumufuni yagadde tutegeere oba kiki. Anti muyinza okuba mumufunira bayaaye nange ne bwembanze abasaze nga asimye bambi ng'olaba n'ebintu byabwe bitambula bulungi kutegeera naye mu kaseera mpawo kaaga mwanyina olumanya bw'ati ng'alumbirawo mulenzi. Kati gobadde oyagala tukole ki? Nze sikulimba mbadde njagala bambi oyambe mukwano gwange tumanye oba obuzibu buli kuye oba obuzibu buli ku mwanyina nakyo tukimanye. Eno essimu gye wampeereza yaani? Ya Winnie kale lwaki tompadde ya Sebowa? Ne ya gundi nagikuweereze ya mwanyina. Mbadde manyi zombi za Winnie. Wanji? Mbadde manyi zombi za Winnie. Tano munya. Eyesembe ya tano munya ya Sebowa. Ate eri ya Winnie. Eya Winnie esembe yayo 10. Naye ya tano munya ya Sebowa. Kakati? Iye. Ngenda kusooka omu ku omu. Tulabe. Kulimba embeera nze byansobera byantabula n'okuntabula. Kale beerako ku simu tovaako nayogerako ngenda gwe nasooka ono nayogerako naye. Nze njagala kuyamba mukwano gwange manye buzibu tisigenda kwogera nabo. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Hello? Waji? Yebale? Kale nawe tisi. Oli busy? Hello? Madam? Network, what is the problem? Hello? Network, what is the problem? I want to talk to you. And you're talking to me right now. Ono Winnie? Kakati, Winnie? What? Kakati waliwo buzibu? I'm a police officer. From where? From police station. How may I help you? Oh, madam. Yes. Kakati waliwo obuzibu? Yes, sir. Waliwo omuwala azze wano nga yemulugunya nti wamulemesa bbaawe n'omwagala kyokka ng'ate bbaawe muganda wo. Sebowa mumanyi? Ani? Sebowa? Mumanyi? Waliwo omuwala azze wano ng'agamba wamumulemesa ate nga mweyagala so. Wamumulemesa ntya? Ate ye yayagala. Baba yagala ne Sebowa yeyagala nange. Ate mwami wange. Talina okumanya sina kyensobola mulemesa. Baba yagadde ebyabo beyagala ebyabo tetweyagala byaffe. Mama, sikubuze omuntu muno omulemeseza omusajja
kati ali mu bizibu yeyeevuza akola atya? Yani nasina gwe mulemeseza ani oyo ogamba afandi ali awo omukazi sirina gwe nalemeseza musajja Sebo omumanyi mumanyi omuyita otya? Mwanyinaze ate nga mweyagala leka naawe ate afandi olaba ebisolo ente ekula nezalibwa ne munne wayo ne bala ne bewalampa naye ate temulina nabye mu ŋŋanda ebyo mbuŋŋanda sirina ŋŋanda zaamu olusaba ab'ebbali bava eri bawomerwe muganda wange nga nze wendi sobola nakikkiriza yoyo osobola omumpa n'ayogera nange n'abiŋŋamu n'abimbuuzi Wini bantu kumala kwonoona biseera kujja ku poliisi kuba amalira biseera kuba esiriwalizaako ogwo gwe musango ogumuleesa Wini wanje ate mwe muli bisolo tunuulira n'amazike olaba amazike gafa amazike twava mu mazike senga abantu gwegenda otunde bulungi ezzike olyetegereza tetwava mu mazike ng'abantu kati waliwo ekibirobera okweyagala wabula mundeke temwogera na ku mulenzi wange kuba booluganda mwe mumanyi bisolo namwe muli bantu kakati mwabi abooluganda mweyagala mutya lwaki temufate ebisolo ne mubitwala ku poliisi ebisolo ng'amazike ente lwe mubitwala ku poliisi mukitwale naffe tulinga ebyo tulina kwewalampa paka ne muganda wange ate temuba mumanya nti n'olubuto lwennina kale mujje mu luggyemu naye nga sigenda muta oli muganda wo nja kutta omuntu nja kutta omuntu yadde njogera n'afandi saagala yeetega kkubo lya musambwa muve ku oli musambwa saagala yeetega kkubo lya musambwa kyonna nja kimukola muviire ku mulenzi ate muganda we muzaalibwa ekimu tolina ky'oŋŋamba naawe ofiisa waakako tolina ky'oŋŋamba tetuli mulaavu kyoba omanya tobaako birala by'oŋŋamba ntikka ente ozitwala ezeeyagala n'emazike ebisolo bitwala oli muntu kisolo katonda yatutonda tuli bisolo tontabula bannange yasiriwaliddeko n'emisango gyasiriwalira eyo kunteekamu ebyo byakiro temukiddamu nozowulidde kitabuli ky'omuzika ekisinga wano ku Beat Foma essimu zaffe enzigule oteesa otya Endobeso giwulidde bannange naye kaakati bw'oba wakeera ku makya n'ozaala abaana bo mu mbeera ng'eyo okimanyi wejjusa olunaku olwo lwaki olwejjusa katonda kyakuwadde osiimanga mukama kyakuwadde waliyo gwe bataaweera ddala naye kaakati gwe bataaweera ddala aba mwenkanankana ne kazaala baana oba toyina naye tayina oyomba ne katonda kati oyomba ne katonda direct yakola omulimu gwe n'agutuusa kati gw'omugamba nti yaba yali abadde ki kyogerere ddala kyoyagala okugamba katonda kyogere ate akuwulira mutiisatiisaani gyebaleko mukunja webale kutuweereza mukunja bannaye kankubulira abantu bawe muse kakati oyo omukyalo ekimugambisa nti ayagala muganda we nakutegeeza nti ng'ente zeeyagala bannange mukunja nkubulira abantu batabuse abantu baagala banyinaabwe abantu baagala baganda baabwe abantu baagala basenga baabwe abantu baagala basezaala baabwe bannange mukunja nsigadde Amina bale nnyo Amina omuntu novaayo n'ogamba nti nze mwagala nga totidde mukama katonda atusaasire kiri mu musaayi n'abazadde kyakabe baali baagala na baluganda Maka Bansebo Waba tuweleza sebo Kale dadi Ono semuwemba kutase Maka Aya Maka banange abakazi banange banakuzina banange Maka bagenze wala Maka ate nguwajje balaze kutufa nkale kintabuli ky'omuzika ekisinga ku Beat Foma amauti mukunja nnaka kyongala kutuweereza wabula kiganda oba kiroga bananga ni aloga Uganda yaffe kubanga ulira n'omukira n'ongaago naye bana ebyo byetaaga kuba miggo ebule embuto zimenya naye n'abazaala abaana beetaaga kukuba z'amasoote mutungo kitika atunda amanda ab'emutungo kituko batulabire mugende mu muwagire atunda amanda nze kansala nanyonga mu kitimba nsaba leero nange
Gondi yangu WhatsApp wange nange lero mu muzanya nansindika ne batamuzanya ku mulamwa nabo bagwanga kyabe kasibaganda omuwala wekaliza nti oyo mwanyu kunokiriza mwanyu kwa kwebake kono bakufunira abasajja bategerekeka n'ogaana alabika omutwe tegukola bulungi bane banakitimba mbagala nnyo matumiddeko nnyo ne mama wange nakiwala kutegula ku Morin Hotel nuwe bali nnyo Mukunja moti nena katwanga muri clear walai bane kishonye pereza ya mone umaru mali tubagala nnyo Ola ku beat nze Patrick ebule mara event promotion ndi president wa team Tenteriko enkule nakatwa nkuulire mbulira bananga abakazi bagugo kyaka mukazi aina nebiguni nebyokola tata kwagala muganda lokwa muubira lokwa abakazi ojja komukula omukunja wansebo osizoja mukadde wange munsebo wasana no sebo ono David Kalinga bulijjo ali nsozi birie ebicupuli mu nsi tebigwayo neno mu byalo biraba akuba muna embeera abantu abasaba bafuna kujja ku biiti batono naye ssebo ebicupuli biri mu nsi ebyo bicupuli alo mukunja esebo webale kuweereza kale nteebaako mukunja nteebaako owejjungo ogamba otya mukunja gye tuli sebo mbuze munnange ebya covid bwe bityo tolina byatubuza omulaye webale kunsabira nazaala n'abalongo bweza kekabuliriro obadde mu kitanda agamba kyowenakawuka ndi bulungi era akabuliriro obadde mu buliri twala eri mukunjana